Mbosibanya gundi simo sanyufu gwe muvubuka gwe kakalamu olugezigezi n'akamanyiro omugenzi ke yali abakuzizza mukitegeeri kati omugenzi taliiwo wana abantu bajja kuwogera people going to talk mbusala eza teyasanyuse ndi baawe nze nga basimpa senze junior kiki kye yali akolanga n'omugenzi sala eza jombuliranga bwe sibanyambo teyasanyuse olwo nkole ntya nete nfuke mu mpale mbusala eza simusanyufu keno ulire engalabi eno tunyiza ba minister tunyiza ba general ne batukuba amasasi kati ombulira sala eza mbu teyasanyuse olwo ndiye kasasiro olinga netoyi gwe tokiddanga mugwe kakalamuze tebampa byakwogera. If you are not go to court ondope mbu junior yapise Namwandu w'omugenzi akamanyiro kamwe mukateke kufulu figa sami tubyakumanyira manyira how do you even call me mbugundi simusanyufu ndiya mumwe olo simusanyufu hakati nemba kinapima ntambu kati teyasanyuso bayasanyuso gwagebe nayo gede nadde njagala asanyuke mutwaize muri olugezigezi nakajanja bisimanya kakati batuogeddeko gwani gwe batogerako ina kati imbwa zino gwe you boy kakalamu nze ndi mulala siri mugenzi yabakuzanga ekyejo isina kyemba manyiko first of all mubadde temunzijja nako na interview nga muzijja wa mugenzi kati we mulaba nti ngasa mulinga n'ebidoli ze bye Namwandu tobimbulira kiki kye wakolanga n'omugenzi kyoba otubuulira kuki byonna byennayogedde kuliko ekifu Sarayeza kyatakola kiri wakimbuulire wama nayogedde ekifu mwalu era baali bonna n'omugenzi mujombulira mbu Sarayeza simusanyufu genda omukombe emabega you can even grade me such gwe swallows and mutabani wogwe mwe bavubuka mwe ba YouTuber mwinde ngeri gye mwetwalamu you are too big is a content provider tamalendi mwogezi utadi kuti okubulira feelings z'omuntu ize bameka abanjogerako mwanvu madaba mu singo obunti nkule ba YouTuber bye munjogerako eyo mubobba mbimanya ino it mubere nga mungeya abantu baga Sarayeza alina lubuto nga bote munaba bagambako there is even an alleged rumor that she's pregnant kati ate ya hakati kakala kati buli omwana amukubira gwe muvubuka gwe nze tebankubira masimu bwegati kutandika kumbulira ani musanyufu nani atali tumbavu ompita doni asia nze bamanyira nze tamale njogera amwetoka sisirika nebuziza bwebuza relationship ya Sarayeza n'omugenzi kati Sarayeza si Namwandu ali otumanyana tubasidera ni yo mugenzi era Sarayeza yagitegeka Jajja siba Jajja era Jajja yululudi yetaze adeno aderi ujajja wobolela totubulya bya kisiru byo nawe Sarayeza mwe mwagala nnyo ebintu byo bawana kini ya lero tompanye nze mpaana abantu oli am tobulya na ebintu bya kisiru kakalamu aba bawala mwaba bafunamu nange waliwere ebigamba nti oyinza n'okweddiza Namwandu era navuga yitungana nze tamale ndi okuwa abantu information oba nfu oba ntuufu that's court siri mulamuzi nze nabaga kati blogging wamawe yatuuka fe tubawa information oba mututta oba mutukyawa I don't give a shit kagala mubadde nzijako interview wakomadda musimana nagambo wapama mu nnyonyi kubina ebya Dubai siwe wanyigirira nze ntonde ezibajjudde
mujoni ya namukyawa yagamba mbu napama mu nnyonyi oba agipama nze nange banyumiza wamma binyumiza kazi tamali njagala nnyo eŋŋambo. I invest so much in Rugambo like my father. If there is a rumor I put in money nze kakalamu wamma yagenda nabe Dubai bebanyamba nze tamale bankyawadda ngankyayiddwa simanyi na mirundi gye bankyayi aba nitamuŋasamadde balinda ddi lwenfa tolonete. So kakalamu that should be the last time njaga nkubira ebintu nga masimu ga business mbujoni yaliwo nka business tuda mukumbulya bya Sarayeza. Samuloza ndi muzanyi wa katemba mwenga social media we yatuuka sikyanyiza bayina mundu kanyize mwe bakakalamu kwa kakalamu era toyina jujja kujja mundu onzite kakalamu tosobola nakuba mmesi kati oyagala kakalamu nvumani bajje no twabeesonyiwa twategeera wawe tukoma mwe ba YouTube mukyavumwa nnyo kwa kati content era katulina mujja kummwe because now the scope is limited. Tetukyasula vuma bajje no twategeera tebazanyirwako abafu twabavaako tetukyavuma abafu omugenzi omufu gwe yasembayo vuma ye yavaako kanaaluzaala era kati omuntu bw'afa ngamba rest in peace nensirika